Olunaku lw'eggulu omusuubuzi Muhammad Ssebuufu n'abantu abalala mukaaga lwe bategeezeddwa nga bwe bagenda okumala mu kabulamuliro emyaka 40 buli omu. Omulamuzi Flavia Anghlin Ssenoga yabakalize oluvannyuma lw'okusingibwa omusango gw'okuwamba, okutulugunya n'okutta Dona Betty Katushabe. On count 1, which is murder, A1, A2, A3, A5, A6, A7 and A8 are sentenced to 40 years imprisonment each. Kati bano nga bayita mu Bannamatteeka baabwe abookenya Associated Advocates and Solicitors basizeewo okujjulira ku kibonerezo kyabaweereddwa ssaako okubasingisa omusango. Tulina ebiwandiiko bye tulabyeko mu kkooti ejulirwamu ebyoleka nga bano ddala bwe bagenda okujjulira. Abalala baasaliddwa ekibonerezo ne Ssebuufu kwabaddeko Godfrey Kayinza, Philip Mirambe, Paulo Tasingika, Joel Kitayimbwa, Damascene Ssentongo ne Bano Odutu. Ebiwandiiko ebyoleka nga bano bye bagenda okujjulira mu nsalawo y'ekibonerezo ky'omulamuzi Flavia Ssenoga bitwaliddwa mu kkooti ejulirwamu olwlaeero era ne bikwasibwa omuwandiisi wa kkooti eno. Olunaku lw'enkya bano bagenda okwanya ensonga lwaki basizeewo okujjulira. Munnamateeka wa Ssebuufu olunaku lw'eggulu yategeeza bannamawulire ku kkooti mu Kampala nga bwe batabadde bamativu n'ebyo byasaliddwawo kkooti. Ensala y'omulamuzi tetumatidde nayo kubanga ffe tulowooza nti tali fair. Tali fair, so tugenda kukola appeal, tugenda kujulira, tetulina bizibu neyo. Ng'oggyeko okukaligibwa emyaka 40 omulamuzi Bano era balagidde okuliyirira famire ya Katushabe obukadde 10. Omugenzi Katushabe yakwatibwa okuva mu maka ge agasangibwa bwebagenda n'avugibwa okutwala ku kibanda ky'emmotoka ekya Pine era ng'eno yatulugunyizibwa okutuusa lwe yafa. Ssebuufu yali amubanja obukadde 9 obwali bubulayo ku mmotoka gye yamuguza.